Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Ngabi taliyo kitalo nnyo taata wange wano eri okuza kuzaala. Okay. So abantu abasinga badde tebatera nnyo kusika kifaananyi kyo nayisi. Mubadde nnyo nti Rosa, no, mbadde namwa introducinga emabegako nga yakadde abantu abamu nabagamba nga nva mu media nabagamba oyo taata wange. Abantu abamu baali bakimanyi kuba nti ffe family yaffe era nga bwotulaba tuli abantu tuba mu family y'abantu abasiraamu ennyo. Tebatera nnyo kwagala nnyo mataala. Era bw'obeerayo mu mataala gwe bakulekayo bwomu wekka abalala ne badda wabbali naye basigala bakuwagira oba family kati tukiraba ffenna family tojanga eri wamu. So bali petruti naye nga Isma taata wange yadda ku taata wange omulundi ogwokubiri. Taata wange azali yadda kibi nnyo. Gwe ng'omuntu yali abadde nnyo mu kamera nga abantu bawuliriza engeri gy'otemaatema ensonga ku mulundi guno tulaba engeri Isma gye yafuddemu kitegeeza ki lwasa amaddala? First of all nina kwebaza Katonda okuuma Isma nga mulamu n'ebirungi byakoze n'ebibi ebimutuusibwako. Ebirungi byakoze n'ebibi ebimutuusibwako era nabo mbyebaza ye kuba babikoledde ku nsi ye. So mu mbeera eno tekireseewo okutya kw'amaanyi? Kutya ensisi yali tubaddemu naye famire yaffe tulibakkiriza tulina eŋŋamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'uuna. Ffe Katonda yatuwa yatuggyako kati yatuwa Isma n'amukolera emirimu emirungi gy'atukoledde n'abo abakoledde emirimu ebirungi ne bamuyisa mbubi era Mungu yajja obbasalirawo. Kati ffe tetukyalina buyinza ku Isma era Mungu yeebale nnyo ate ne wamutwalidde era kyabadde atafaalidde ne lyataddewo kuba mmwe baani kati abali wano naye era tuzze tutambula naye era wamu naawe kakati nga tutunuulira ekintu kino ekyokuwa endowooza zaffe ng'abantu kikoze ebbanga Isma zakikoze awa family tuli ba analyst mwenna ffenna kuba n'abakulu ye abatono nnyo be tulinayo ba bankayo bokka mwenna muli bantu kuba abamu abali mu mizikiti ndowooza n'omuzikiti guli waka era tulinawo analyst mu muzikiti obeera imamu yatemaatema ensonga kati ekitegedde nti tugende mu maaso. Okay, so sooka otemera abantu wano Okuziika kitalo bakiyita batya? Wano bayitawo katwe oba katwe. Luno oluguudo lugenda lwe luyitamu ne lugwa ku bridge ey'Ejjinja. Kitegeeza lwe benjeru wano enkokonjerwa we tuli wano wonna nkokonjerwa. So tugenda ziika saamika 10. Omulambo gunatyo mayiti bazeera mayiti kati teguba mulambe waffe ekiba kikyuse mu busiraamu no mu buntu omulambo gukoma kusaama omulambo gukoma jjo babutidde wabadde omulambo naye kati yafuuse edda mayiti kati yanyogoka. Biki bye tuyinza okuyigira ku Isma nga tufunira obulamu obwo? No, kyenyinza obagamba ngaze mwenna abandaba n'abatuwuliriza. First of all kansooke ŋŋambe nandule abantu abazze mu media n'ebintu by'okwanalizinga. For real emulimu guno twebaza Katonda yagutuwa naye omulimu guno gulinganga nagwo gwa mawulire gwa kubiri nti amawulire gonna ofiira ku mulimu nga musirikale mu mawulire. So kati kyendowooza nti Isma okufiira afudde nga muzira. First of all muzira muzira era omuzira waffe ffe nga mu family era ffe tetulinayo tumugambira tulina obuzibu naye tumanyi nti omuzira waffe yakikoze ye Isma yatufiiriridde. Kino kyetubadde tulanze ffe amugamba nti ffe tutandise okutya si waffe yasoose waffe yasoose kati abafudde abala bonna nowa minisita wuyo bamukuba bo famire yaabwe tubagambye etya nabo batye bwe tunaatya tunaabeerawo olwo Katonda buyinza aba yabutuggyeko. So okutya kwaffe kutono lwa nsonga nti Isma tetulina bye tubadde tumubanja era Isma yafudde nga muzira yafiiridde ku mulimu. Ngenda kukola kino akikoze bwamugambye kati kekadde nkuyita era kyemmanyi nti agenda kumuwaira ayinza okwesanga ojja musanga ye minisita w'amawulire
Hey, mashallah. Because nze nali njala mulekera kkubo. Kuba kati naawe wali okiraba Isma yagira singa namwekiikamu yatajja kufuna opportunity nga gyabadde kusaaze. Baagala nze kati ate nze bwe mba wembi bayibera Isma mukugira. Lwaki nkugira wakikowa mangu kubanga okyalimu ebigambo abantu bali yagadde owulira okyalina ebigambo ebyo ebituufu mu kiseera ekituufu naye n'ogamba nti balujja bakole lujja neebaza Mukama Katonda kankyogere mu vidiyo ya taata wange neebaza Mukama Katonda nti amawulire ge nti nali ngaagalamu nakifuna waliwo yagala kinali njagala kugulirawo bannange abalala nti nakino gyekiri ekyokuopinga machazi kikaluba kisooka ne kikaluba mu kusooka naye oluvannyuma kimala ne kiwangula lujja kati senga letwateekawo emigongo singa namwe baba bisanye kakati ekyo nze nayagala naye bwe namala okuwangula nga Yesu bwe yakola oba ne Muhammad olwaleero obusiraamu ababulyako si Muhammad wadde famire ye olwaleero enjiri ya Yesu si famire ye egiryako kakati awo kyekyo kyenkugambye twaggulawo amakubo ne tata wange mwabadaalya kitegedde kati lwaki atembiisanye nenebaza Mukama nanzigulira opportunity etendala kuba leero lwava wano era natwalibeera mu kintu kyekimu naye lwakuba nti kyali sikya mu mataala era oyina gy'oweera ensonga era ndi analyst amina atugukolera ddala embeera tunakweyongeza mu mbeera tukyali ffenna tukeddewo kati era kankubireko guba otunayo ndi analyst amina ogulaze omulimu kyekintu kyekimu Mukama nga w'amaanyi bwatyo tubeereyo ne tubibamuuka ku mbeera Katonda yageera dda bwatyo nakyekyo weebazenga Mukama ate oli musajja mukozi tegwira kyekyo ekyaffe tuba ne Isma abadde akola wallahi sijja balimba bakwano bange mmwe ffe famire yaffe tuli bakozi buli omu abakozi kati nga tumaliriza embeera eno esookerwa ku Isma kikyoyinza okuwa abantu kyensaba wabanga wali Isma ffe tubadde tumanyi nga bafamire yazaala yatabadde namwana tukimanyi ne mu kamera abadde akyogera ffe tukimanyi kati saagala nnyo olwaleero kubanga gyali ali atugamba we kuya free omukyala nga agamba nti waliyo omwana wa Isma nze ndi mutaani wa Isma nsobola okugenda nibanjjako oba kitange wali oba kitaawe akyali so gwe vaayo naye lwakuba nti famire badde kimanyi ate era nga naye ate munnange ffe ayinza okuba nga yiyo ekitukweka tubula nga gali nti ffe nga abafamire tubadde tumanyi ekyo naye ayinza okuba nga mmwe abadde banakyama kye so tebakumye mukisa ojja ezana wewali awaka wataatawe gali amaka gomulabe wali gaataatawe wano ekibuka kye kika kyaffe kakati osobola ojja ate ekirungi kyaffe tuli ku kkubo wennyini ate tuvuka ffe tulina omuzikiti wano kyobula Isma batayogera ebintu nga byogerera mu bwa Katonda era nga ganti wallahi byemukola ebyo Mungu ajja ekifaananyi kyekyeddini kyali tekimuvaako era nalabye nawe yafiiridde era badde gundi y'obusiraamu kakati ekyo kyekitulaga nti Isma tayogera bwegezi waka gye bava oba gye muva ekitugaana ogwogera wano okiipinga privacy ya family kuba ojja kwesanga ng'ate nze akuba ennyo taata wange we naayogera ennyo ng'ate akalimu kaakola kajja mugamba nti omwana wuno yatumanyira naye nga famire ya Isma nnyo abanyeema tuli bangi amina nammwe tubebaza n'emikwano gya Isma mwenna Mungu bwatu bwayagadde saagala munyigire bantu bamukubye kireka Mungu yasalawo nti olunaku olwo bakolaki ye yamutulekere Katonda avunaane waliwo otuukanga kubanga kufa tukkirize batayimu ye maama waliwo nefa ye yamukubye
yamanyi ensonga lwaki yakoze yamakubye kubaffe tuba tumanyi nti Isma talina grudges na muntu mulala yina teri abadde akisoma yegamba mukubika okuva ku nze nammwe bye nabadde ngamba nga buli omu otaku naye ye Isma ffe twali tumumanyiko grudge yange tulina so kati tujja gamba nti bamukubidde kino kale engeri n'engeri gye batanse n'okwazina nga era kusaala kakati era amaaso kaliko byamaliriza naye nga yeyembera baganda baffe nga bwe nabagambye wetuli ate paka ku ssaawa eri esembayo awe tugenda okuba nga tugalamiza Isma ku bijja bya bajjajjaabe wano eno yensibuko we tuli naye nga batutemeddetemedde ekyalo wetuli Isma balina amaka gizana wano wennyini twenjeru balinawo amaka Soraki nedda twongera kugamba nti musabire Isma mumuteeke mu ssaala kusana Abannayuganda abamu betasobola kumanya naye nga namwe mufiiriddwako abamu tuli wamu namugambi Katonda abatugumize ate era abeere ng'awummuza abagenzi bonna okutwaliza wamu emirembe. So njagala oyongere okukubira Abannayuganda ekifaananyi onyikize ekintu oba omugaso gwa biodigest eno ddala Omunnayuganda ali yayongera omumanya engeri gy'emuyambamu. Kakati biodigester eyina emigaso mingi nnyo okusinziira ku erigundi yaffe enkadde. Omugaso ogusooka biodigester ya layisi okusinziira ku erigundi yaffe enkadde bayo ya layisi nnyo bakasitoma betukoleddeko ekyo bakiweerako obujulizi n'abalala batukubiddeko bakiweerako obujulizi ya layisi nnyo okusinziira ku eri yaffe enkadde. Ekyokulala etwala ennaku ntono nnyo okuggwa ejja kutwalira ennaku wakati w'olumu n'ennaku 3 ebeera emaze okukola ki okuinstallinga wano ng'ekisigadde mpozi kutambuza pipe drainage tumuyita drainage work kutambuza pipe okuva mu nju paka ku system wano naye nga ogiinstallingawo kikutwalira ennaku ntono nnyo. Ekyokulala naddala bannaffe abali awafunda naabo bennyininyini abali awagazi lwansonga nti tegendako kisiraabu kino eno kyewalabanga oluusi kiriko fuuti zaakyo 15 ku 2 kiba kisse space nnene nnyo. So ekirungi kya biodigester tugenda kuzzaawo ettaka lyawo nga we twalisanze ettaka liddawo wafuuke muswetwe nga ekyabadde. Omugaso ogw'okulala space yo ogisigaza nkino olw'okuba nti tubiseewo bulungi ettaka ne liddawo nga eryabadde kebe emmotoka yo okola ki ogiyingiza n'ogipaakingako kungulu. Ekitali ku erigundi yaffe nti twasimangako twateekangako kisiraabu nga gundi ekifo ekyo kiba kikoze eki maybe okyolezaako naye wano eno obiseewo bulungi ettaka peva zo zigendako omuddo gw'ogusimbako pasikalamu gwe njogerako system ng'eri eyo bali bajja babuuza gundi yo eririddawa naye ng'eri wansi eyo waliko pasikalamu oluusi oyo opaakinga nako emmotoka yo. Ekyokunuunwamu ekyo okunuunwamu tenuunwamu tukiyita no emptying tetunuunamu mu biodigester pozi nga twagambyeko just mayinja gegetaaga service eyo mudda oluusi nga nawafadda n'abaana be balikola ki be baliga service nga amayinja naye nga yo tenuunwamu nga olaba gundi yaffe eri enkadde nti n'emyaka giba 2 3 ojja kujja okole ki onuunemu. Atwetaaze ojja tusanga Kamokya tuli plot 45 Prince Charles Drive gye tusangibwa. Enamba z'essimu kanziddemu Airtel eri 07017669992 n'endala MTN 0789224230 n'enamba zaffe endala tulina enamba nga 3 zonna weeziri wansi awo zonna osobola ozikoonako oba WhatsApp oba ki oba ojja tutuukako tukwataganye